Niza Sheiro no mweni yupi webale butatuswaza fa abakwanjula ne bayingira ne timu endala. Timu eyo ye yasooka okuleeta engombo kati ate ffenna gye tuguze eya Kanonye Kalonde Kakuume Kalangirire Kalwanirire. Kati abakyala bano we bakola tiimu eyo ne bagenda ne bafuna patron nga ye mukyala wa pulezidenti first lady waffe mukyala Badi Kyagulanyi era atumye wano leero kati nekyusizza era yenze kati nekyusizza era yeki yenze kati. Sheila bwe yategeka omukolo guno yayita first lady era nakkiriza okubeerako naye antumye okugamba nja kuwa wano olabe ku simu yange otegere nti soogera bwogezi bigambo wabula nsomera ddala ku simu ye aŋŋambye nti gamba Sheila mwagala nnyo musabira nnyo era mwagaliza ebirungi bingi n'okusinga ennyo okuyimirira mu kifo abakyala ffenna we tulina okuyimirira ekyokuba nti ensi buli weetabuka ffe abakyala ffe tusinga okulumwa na mukyo ffe tusinga okuganyulwa mu nsi eteredde na mukyo nga tukozesa ekyo ekyenkizo Katonda kyatuwa ekyokubeera abakyala bamaama b'eggwanga bwe tukulemberamu olutabaalo tewali we lwali lulemye n'olwekyo tuyimirire mu kifo kyaffe ekyo tukinyweze. Kyaka Kyagulanyi agambye bw'ati ayogedde mu Luzungu naye nze kati nina obuvunaanyizibwa obw'okusoma Oluzungu mu Luganda. Nyabo Sheila nsaba okusooka kwa byonna okutegeeza nti nasanyuka nnyo bwe wampita okubeera omugenyi omukulu mu kusaba okw'okwebaza olw'ebyo Katonda byakuyisizaamu okumala emyaka mingi omubadde okusomoozebwa ate n'okubaako ebirungi ebituukiddwako. Weebale nnyo weebalire ddala okutusaamu obwesigwe bwe butyo. Naye njagala okutegeeza nti wadde nali maliridde okujja okubeera omugenyi omukulu ku mukolo gwo, embeera etali nyangu yantuukiridde ne neesanga nga sisobodde kujja nze nnyini. Wabula nsabye mukulu wange Honorable Nambooze ajje antuusize obubaka buno gy'oli era nsaba obusiime. Ekisooka kya byonna nange neegatta ku baali awo okwaniriza abagenyi bonna abazze ku mukolo guno. It is a right. I am humbled to welcome you people here, everybody here, for this celebration. I want to emphasize the issue of economic empowerment to us women, that it is not a luxury. Agambye nti mu bubaka bwe obw'enjawulo ayagala okukaatiriza ensonga ey'okugamba nti abakyala nga tulwanirira emirembe tulina okulwanirira n'okulaba nga tweyimirizaawe economic empowerment, nti tufaayo mu byaki mu byenfuna tusobole wangi. As women, we understand the value of hard-earned money, the struggle to budget for school fees, and the resilience required to keep a business thriving in hard times. Nti Kyala Kyagulanyi agamba nti ng'abakyala tusaana tweweeyo nnyo tumanye nti si kyangu okufuna ssente naye ate kisaanira okuzikola. Ate tulina obuvunaanyizibwa obw'okuteekateeka tulabe nga twetusanga ebyetaago byonna omuli n'okulaba ng'abaana baffe bakola ki, basoma. Mukyo waliwo okukola nga twewaayo nga tetwebalira, ate n'okulaba nga tutandikawo emirimu, businesses, emirimu egivaamu ki, ensimbi. That is why we need leadership that knows the worth of every shilling, that empowers women to earn and empowers women to lead,
and empowers women to be at the center of the decision making. Kyetuva twetaaga obukulembeze obunaawa abakyala amaanyi okubeera nga abakyala abo balina ke basa mu nsawo, nga abakyala abo babeera abakulembeze mu bifo eby'enjawulo, era nga abakyala abo batuula mu makkati mu bifo awali okusalawo ku lw'eggwanga. N'agamba nti sirina kubuusabuusa, enkola eyo ogisanga mu NUP. As we celebrate your courage and determinations, let's commit to lifting each other higher. Let's support one another as women, endeavor to amplify each other's voice and empower each other to reach new heights. Kinaye abakyala nga tetunagamba muntu mulala yenna kutuwagira, fe abakyala tuyige okuwagirigana. Buli omu akwatireko munne era buli omu asitule ng'eddoboozi lya munne. N'agamba nti nkikakasa Sheila, buno bwe bukulembeze Katonda bw'akuyitidde. Together we can build a Uganda where women are not just participants but leaders in shaping our economy, our communities and our future. Let's work together to create a brighter, more equitable future for us all. I want to thank you for joining us in this struggle for a better Uganda, and let us work together, empower each other to give ourselves a Uganda that works for us all. I wish you success in your endeavors.